Buvuddeko abasawo abajjajjamisa amasannyalaze nga bayita mu kibiina ekibagatta Society of Radiographers of Uganda baavayo ne ba gavumenti nsalisalo gonjoola ku nsonga ezaali zibaluma basobole okutambuza emirimu awatali yadde ekibataataaganya. Twasalawo ng'aba radiographers nti gavumenti erina okuyisaamu scheme of service yaffe mu nnaku 21, otherwise twali tugenda kwekalakaasa. Dr. Amina Nakato Nabisere agamba nti bali baagala gavumenti egonjoola ensonga okwali okubongeza omusaala okutereeza enkola y'emirimu saako okussa ekiragiro kya pulezidenti mu nkola abasawo baweebwe emirimu. Directive President w'eggwanga gye yali yawa okubeera mu mwaka gwa 2017 okuba nti abasawo ba radiographers baweebwa emirimu mu gavumenti. Ekyokusatu kyali kyakwasaganya misaala gy'abasawo ba radiographers okuba nti gyonna gibeera harmonize bagiteeka ku ddaala lyerimu ng'abasawo abalala. Kati oluvannyuma lw'okusinkana bakulu mu gavumenti, Dr. Wambale Joe ategeezezza nti bayimirizzaako eddiimo era bawadde gavumenti omukisa ekole ku nsonga zaabwe nga bwe yabasabye. Tugenda kuba weeks ndala 2 okulaba nti bagiyisaamu nga bwe tuteesa nabo nga bwe batugambye. Tujja kuyita meeting ey'aba radiographers tulabe nga bwe tugenda mu maaso ne strike yaffe. Dr. Tom Wycliffe Ssabawandiisi w'ekibiina Society of Radiographers of Uganda agamba nti badde n'okusoomozebwa olw'ensasula embi nga balina digiri bonna baweebwa omusaala gwe gumu n'ogwa diploma ekyaviirako abasawo okudduka mu ggwanga ne bagenda mu mawanga g'ebweru. Scheme of service okuba nga teriiwo tufiiriddwa aba radiographers bangi nga bava mu public service nga bava mu Uganda okugenda mu nsi ez'ebweru kubanga sente ze bafuna balaba tezibamala. Ku bana abatono be tuyina bwe beetoolako ne bagenda ebweru w'amawanga amalala tusigala ng'eggwanga lifiirwa abasawo abakugunga bano nti enfunda nnyingi abasawo nolwaliyoga gavumenti bazze bemulugunya ku ngeri gye bakwatibwamu ku mirimu nga ne gye buvuddeko waliwo abateeka wansi ebikola ng'obuzibu buva ku misaala emitono n'embeera embi mwe bakolera. Kale katufundiikire wano ekitundu ekisoose